okuzimba ennyumba ya lubaale. Ennyumba za lubaale zitudde mu biti eby'enjawulo. Waliwo ennyumba za lubaale ez'Ekinyolo, waliwo ennyumba ya Kabaka Ndawula, waliwo ennyumba ya lubaale Mukasa, waliwo ennyumba y'Emizimu, waliwo ennyumba ya lubaale, ne wabawo ennyumba ya Kabaka Bulamu. Akati katwogereko ennyumba ensaamusaamu ezisoboka nga 3 oba 2. Kakati ennyumba y'Omuzimu egendamu empagi y'omusambya n'olumuli olukalira, era nga ekinnya omuteekebwa empagi eyo mugendamu amatembe 9 n'ensimbi 9. Era empagi y'ennyumba y'Emizimu oyiwamuko ku twenge mugendamu n'entabaluganda, naye ng'oyiyemuko ku twenge mu nnyumba y'Emizimu n'oziika ekinnya ekyo, empagi eno n'ogisibako olweza n'ebbombo, embunyanya. Ennyumba y'Emizimu egendako emiti gy'olukandwa, egendako emiti gy'omusekera, egendako emiti gy'omusaala, egendako emmuli, tugambe mu kubaga emmuli. Waliwo abazimba obuyumba obutonotono ate waliwo abazimba ennene, okakasa nga emiti egyo ogitaddemu. Ennyumba y'Emizimu eserekebwa essubi, kugamba ery'olusenke, ate ng'osobola okutabulamuko ku ly'etteete. Essubi ly'etteete terisereka, lituulwako butuulwa, Emizimu kwe giteeterera. Wabula mu kusereka ng'oteekako essubi ly'essenke osobola okweyambisaamu essubi ly'etteete ttono, kubanga nnyumba ya Mizimu. Wabula etteete likola myaliriro, lituulwako butuulwa, oba mugenda kusamira oba mu kasubi, bwe mutyo ne mu nnyumba y'Emizimu etteete liteetererwako Mizimu. Era etteete gwe myaliro gy'Emizimu emikulu, ng'oggyeko endagala, kubanga n'endagala mikeeka gya Mizimu, kuba Emizimu gituula ku ndagala, okitegedde kwe giriira. Naye etteete nga tuzze mu by'emikeeka, emikeeka, etteete gwe mwaliriro gw'Omuzimu omukulu, kwe gutuula, kwe guteeterera. Era abanaasamira kyandibadde kirungi okubaaliriranga emyaliriro gy'etteete singa liba lifonyise, lirina amakulu okusinga embubbu nga batubadde banaasamira. Okitegedde? Ennyumba y'Omuzimu bweggwa, mu mulyango gwayo bandibadde bateekamu ekkateni ey'olubugo, lwe luggi lwagyo olukulu. Kyokka olubugo olwo lwandibadde lwa nteesa oba olwa butanwa. Butanwa mutuba gwa bukoola butono, ate enteesa ya bukoola bugazi, gyonna mituba. Kyokka enteesa eba ntangaavu mu nkula, yo teddugaza kikuta ku lususu. Kakati olubugo lw'enteesa n'olwa butanwa kandibadde kulondebwamuko olubugo olukola kateni mulyango gw'ennyumba y'Emizimu. Ennyumba y'Emizimu bweggwa egendamu ekibbo nga kirimu emmwanyi n'amatembe 9 n'ensimbi 9 ebigezi. Ekibbo ky'Emizimu kyandibadde kigendamu ennusu za waafu 4, era kyandibadde kigendamu entabaluganda, mugendamu n'endeku y'omwenge. Bye byokka ebigenda mu nnyumba y'Emizimu. Okuggyako bw'eba nga nnene etuulwamu abantu, awo oteekamu n'ebirala, sobola n'okuteekamu ekifundi kwakyo biki. Okitegedde? Naye kati njogeredde ku nnyumba etera okuzimbibwa abantu bonna, entonotono. Ennyumba y'Emizimu mabbali gaayo esimbibwako ekiteete. Ekiteete ekyo oba okisimba, wansi wateekebwawo amatembe n'ensimbi 9, era nawo oteekawo omwenge. Ekiteete bakisimbako omulamula. Ekiteete mwe muteeterera Emizimu gye mutakyasobola kumanya. Emizimu n'agazimu, emizimuzimu gyonna egikola ebigalanga. Ekiteete ekyo ddagala. Ekiteete kiyamba abantu abalumbibwa ebigalanga entakera mu families ez'enjawulo. Era ekiteete wadde nga toli mu byakusamira, wadde omuntu si musamize, yandibadde nga akisimba mu lusuku lwe wakati, era wansi n'ateekayo entembe n'ensimbi
n'ateekako n'omwenge n'ateekako n'omulamula. Kale ne bw'oba tutaddeko omulamula naye omuntu yandibadde n'ekiteete. Emizimu gino bwe giba giyitaayita ne ginnakyeyitize gyonna oba gya kikeeji egyabula gyonna gitakyasobola kujja kulamula gyonna egikola foomu ey'ebigalanga gituula mu kiteete omwo. Era ekiteete ab'edda bo abamu abataasamiranga basimbanga kiteete mu lusuku bakikolerangako emikolo mingi. Kati gweoba toli mu bya mikolo oba tomanyi bya lubaale kisimbe busimbi mu lusuku lwo. Okitegedde? Kakati eyo y'ennyumba y'emizimu. Ennyumba ya lubaale eba n'empagi nga nnene era eba ya musambya. Omusambya ogwo gy'onoogutema bagulaalika nga tonnaba kuzimba nnyumba ya lubaale. Bagulaalika. Okugulaalika kye ki? Ogenda ku kikolo w'onoogutema n'osibamu embuzi olweza nnya n'ez'ebbombo nnya. Ebbombo olina okuba nga oliggyeko obuntu buno obukola seppulingi, obulandira oba obuwuzi, ne basibako embu 8 ez'olweza nnya n'ez'ebbombo nnya. Okitegedde? N'ogiraalika era n'ogamba lubaale eno y'empagi yaffe, ne muvaayo ne mujja ne mulamba we munaazimba kasubi. Okumala ennaku 9 empagi eyo zeemala ku kikolo. Ne mujja ne mulamba we munaazimba kasubi. Ennaku 9 bwe ziyita muddayo ne mutema empagi eyo. Bwe mubeera bangi mugikomola bulungi nnyo, temugikkiriza kugwa ku ttaka. Kyokka webanga nnene ejja balemerera okuwanirira mugitema n'egwa. Bwegwa mukomola mpanvu nnyo. Kati empanvu eyo kye ki? Nti bwe musitula empagi eyo mu kibira gye mukitemye ne mugireeta nga mpanvu nga esusse ku bipimo bye mwandibadde mukozesa empagi, bwe mugituusa mugenda okuzimba kasubi musima ekinnya nga kiwanvu ddala ne muddamu ne mugiziika mu kinnya n'eddamu n'eyimirira. Bw'eyimirira mugikoona bulungi nnyo n'enywera ng'omuti, kuba mugenda kutemesa mbazza ate mulina okutema nga temugiwaniridde, mulina okutema nga yeetengeredde ng'era omuti bwe gubeera ku kikolo. Okitegedde? Ekikolo ekyo ne mugitemako nga mumaze ogipima bulungi waggulu, ne mugitemako ne mugiwanirira nga teguddeeko wansi. Eri ku kikolo kyennyini ekiri ku oligino mu kibira, singa empagi eba nga mugisobola ogiwanirira temugikkiriza kugwa wansi eba yeetuze. Wabula bwe muba temugisobola, eby'ennaku zino abantu abagenda okuzimba kasubi babeera babale kubanga mwerekerera, babeera ba lubatu. Bwe muba temusobola egiwanirira mutema mpanvu n'egwa ku ttaka ne mugiggyawo ng'eyisa ebipimo, ne mujja ne muddamu ne mugisimba ne mugiziika bulungi, mugikomera n'enywera bulungi nnyo nga teyuuguuma, ne mugitema ku nkongo okwo. Enkongo eyo teziikulwa, evunda yokka era tefumba, tekuma byoto, tekola mirimo. Kwe mutemye eno ey'oluvannyuma gye musimbye wano kasubi. Okitegedde? Enkongo eyo tevaayo, teggibwawo. Lubaale buli lwajja y'enkongo emulaga nti empagi yaffe teyeetuga, baagitema wano ku kikolo. Tekola mirimo, tekola ki, mugireka esaanawo yokka awo we mugitemedde. Kaakati bwe mutema empagi eyo ne mugiwanirira wano ku kinnya we mugenda okuzimba kasubi, mugiwaniridde mugisimbye bulungi nnyo ekyali ku bbali wa kinnya. Ekinnya kino kigendamu emiwango gy'abasese, gy'emiwango emikulu. Mugendamu omusenyu gw'ennyanja. Omusenyu gw'ennyanja ne muzzaako amayinja g'ennyanja. Amayinja g'ennyanja galina kuba 9 n'amayinja g'olusozi galina kuba 9. Mugenda ku lusozi olubalinaanye ne mulondawo amayinja 9. Okitegedde? Ne ku nnyanja amayinja agatukula 9 ne mubiteeka mu gy'emiwango emikulu. Era emiwango egyo bwe giggwa nga muteekamu ensimbi 18 n'amatembe 18. Kyokka mu musenyu guli n'amayinja nga mutaddemu ensimbi muyina okuwangamu ennyondo. Ennyondo ya lubaale oba gye twandiise ennyondo ya kiwanuka ly'eriiso lya lubaale. Empagi eyo okusobola okubeera ng'eraba, empagi ya lubaale eyina amaaso. Empagi ya lubaale bwe mugisimba erina okuba ng'ejja kulaba nga buli bazzukulu, n'omulabe ng'ejja mulaba. Omuntu omubi alikyamanga mu kasubi omwo, omuntu alikolerangamu ebibi n'aliteekangamu eddagala. Okitegedde? Empagi erina okuba ng'ejja kumuloopanga, ng'ejja bbawanga obubaka, ejja kubanga n'olugambo. Okitegedde? Kati mu kinnya mukubamu ennyondo.
Ennyonde eyo ne mugituusa ku stage y'omusenyu guno gwe mutaddemu, kuba ennyonde eyo erina okutuulako empagi eno. Kati ennyonde eyo erina okuba ng'ebulidde mu musenyu guno, ng'empagi bwe munaagiteekako ejja kutuulako butuuzi. Ennyonde eyo erina okuba nga y'amaaso asatu: eriiso lya Mukasa, eriiso lya Musoke, eriiso lya Kiwanuka. Ennyonde ennene ddala, era mukubamu nkube. Okitegedde? Akati bwe mumala ekyo, ensimbi n'amatembe nga mubiteekamu. Okitegedde? Akati nga musitula empagi. Empagi bwe mugisitula nga mutandika okulaamiriza. Naye ensimbi zino n'amatembe n'omusenyu n'amayinja buli kimu kyogererwako ebigambo byakyo. Naye nga temunnaba kuteekamu musenyu guno n'amayinja, waliwo ebigambo ebirina okusooka okwogerwa. Mulina okusooka okutunula essese nga mukutte omusenyu ogwo, ne mutunula ewa Ssewamala ebugwanjuba nga mukutte omusenyu ogwo. Ga nti mu bwebuvanjuba, mu bwebugwanjuba Abasese, mu bwa Ssewamala omumalansonga, nga mukowoola abalongo. Tukowodde abalongo b'ebuvanjuba, abalongo ba Ssewamala omumalansonga ebugwanjuba, abalongo b'ensozi. Buli gy'okowoola gy'otunula osooka Ssese, ennyanja gy'eri sayidi. Ga nkowoola abalongo ba Lubaale Mukasa mwenna, n'oddamu n'okowoola abalongo b'ebugwanjuba mu bwa Ssewamala, era ng'otunuddeyo n'okyuka n'otunula mu Mambuka noga nkowoola abalongo b'ensozi bonna. Eyo nayo n'ovaayo n'otunula mu Maserengeta noga nkowoola abalongo b'omu Maserengeta bonna n'ab'Ensaalu. N'omala n'otunula waggulu nkowoola abalongo okuva mu bwaggulu ddene, ab'omu Masekkati n'ab'owansi. Okuva olwaleero neyo ennyumba y'abajjajjaffe. Noota omusenyu guno ne gugwa mu kinnya, tokutama guteekamu, tofukamira guteekamu, oguta oyimiridde, kuba bino byonna obeera obadde obihoowoola oyimiridde. Akati bw'omala okuteekamu n'oddamu n'okasuka emmwanyi era ebukasa, n'okasuka ewa Ssewamala, n'okasuka mu Mambuka, n'okasuka ne Maserengeta, n'omala n'oteeka mu Masekkati. Be balongo bobadde okoowoola. Okitegedde? Emmwanyi ezo ogenda ozikasuka ofissa mu ngalo paka lw'ofissamu emmwanyi 4 oba 8 mu Masekkati, era ng'oyimiridde era n'ozita ne zigwamu. Kati awo n'olyoka ofukamira noga nti mu bwa Lubaale Mukasa, Lubaale yenna yayita ku mazzi. Okitegedde? Gino gy'emiwango gya Lubaale waffe. Lubaale Mukasa kakasa ennyumba y'abajjajjaffe okuva olwaleero, eno y'ennyumba yammwe gye tubawadde. N'olyoka oyiwamu omusenyu gwonna. Omusenyu gwetaaga guwera kataasa, kubanga gulina okuba nga gumatiza embuga eyo nga kataasa kalamba. N'olyoka oyiwamu omusenyu ogwo. Bw'omala okuyiwamu omusenyu ogwo noga nti mu bw'ensozi, mu bw'olubereberye, mu bw'obutonzi n'obuzaale, Lubaale waffe aggumidde. N'oteekamu amayinja ago ag'ensozi n'ag'ennyanja, ge mayinja 18,999. N'ogateekamu n'oleeta ennyondo n'ogamba okuva olwaleero lino ly'eriiso lya Lubaale. Lubaale yenna atambulira mu busatu, tuva mu Nnambi, Nantutulu bakazi Lwendo. Lubaale otunuulira ng'omubi n'omulungi, ebiseera ebiriwo n'ebijja n'eby'omu maaso ebirijja. Otulabiranga ddala, buli afukamiranga ku mpagi eno, bassebo bassaalonga, abaana abalongo ne bamaama, mumulabiranga ddala. Muvumulanga ow'omunju, muvumulanga ow'ebweru, abantu b'ensi, amawanga ag'enjawulo. Olaamiririza ku maaso g'ennyondo galina kuba 3. Oyo ye Lubaale, ge maaso ga Lubaale. Era tukowoola Lubaale omulamu, Lubaale alaba, Lubaale atunula. Anaatunulanga ebuvanjuba, ebugwanjuba, Mambuka ne Maserengeta ne Masekkati, alabanga enjuyi zonna. Okitegedde? Era okuva olwaleero guno gwe muwango gwa Lubaale waffe, era Lubaale awangiddwa. Ekitundu ekyo eky'ennyondo n'ekinnya kiri kye kitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo, nti Lubaale atambulira mu bubiri
ng'oggyeko obusatu obwa Nnambi, obubiri etata ne maama, nti Lubaale wabeera Ddungu abaako maama, Kiwanuka abaako maama ye Nantaayo oba Naabawanuka. Okitegedde? Ndawula abaako Nandawula, Bamuyana abaako Nakkalalu, Kabaka abaako Nabinene, Mukasa abaako Namukasa, Kiwanuka Naabawanuka, Musoke Namusoke, Kibuuka Nakibuuka, Musisi Namusisi. Okitegedde? Lubaale atambula tata ne maama n'abaana. Kati ennyonda eno kyekinnya kino n'ennyondo. Olina okukakasa empagi eyo ng'ejjudde, amasabo agamu tegajjudde, abazzukulu bagendawo amasabo ne gabalemerera. N'agamba Lubaale yangobawo naye nga Lubaale waali alamula naye nga kiva mu mpanga ya ssaba eryo. Kati olina okukakasa ekinnya kino kikyala, ennyondo etudde mu bwa Ssaalongo. Olina okukakasa nga kijjula y'ennyondo eno, era ennyondo eyo bw'omala ogifumitawo n'oleeta ekiti n'obeera ng'ogikoona ogiggumiza. Okitegedde? Era n'ogikoona ng'oga nti essabo liggumidde okuva olwa paka lw'ogibuliza mu musenyu. Ogibuliza mu musenyu n'eyingirira ddala ng'omuti guno tegukulumbale ku nnyondo eyo, kubanga omuti gwo gulina okutereera mu musenyu. Kati ennyondo eno ogikuba n'eyitamu. Okitegedde? Kati bw'omala ekinnya ekyo kubanga ennyumba eyo ebeera egatta abantu bangi, ennyumba ekyali emu, abantu bangi abajja kuba basulamu bakiwanuka baani. Kati oyiwamu ku twenge naye otuyiwa sayidi emu, sayidi endala n'oyiwayo amata, sayidi endala n'oyiwayo amazzi g'ennyanja, bwe busatu. Kyonna ekinnya bw'okibunya omwenge, ennyumba eyo abakulu abamu bayinza okuyomba ne basigala ebweru. Kati ennyumba eyo eba y'abakulu bonna kubanga baba tebanneeyawula. Ndawula tannasaba nju, Kiwanuka tannasaba nju, Mukasa tannasaba nju, Kawumpuli tannasaba nju, wabula ennyumba ya Lubaale. Sayidi emu oyiwayo omwenge naye nga mutono, sayidi endala n'oyiwayo amata, sayidi endala n'oyiwayo amazzi g'ennyanja. Ebintu ebirala birina okuba nga bikkirira mu kinnya. Okitegedde? Kaakati olw'okuba nti otaddeyo amata, era mu mpagi eyo okwata emmwanyi n'amatembe 18 n'ensimbi 18 nga mu bintu ebyo yiyeemu entungo n'obulo, kubanga Lubaale wammwe alimu abachwezi. Okitegedde? Era ge mata gali g'oyiyeemu. Kaakati noga nti ku lwa Lubaale yenna, ku lw'amatembe gano mutembanga kujjoba ne mweyogerera bwe tubanga tubayise. Abazzukulu abakyamanga wano anaayitibwangako omuzimu gujjanga, era abazzukulu bafunanga okumanya n'okutegeera buli anaafukamiranga mu nju eno. Ab'ekika abooluganda n'abantu b'ensi n'abantu b'ebweru, abaana n'abazzukulu n'abajjwa amawanga ag'enjawulo, buli afukamiranga wano afunanga okumanya n'okutegeera. Mutembanga kujjoba bwe wabaawo ensongoli ne wabanga avudde bweru ne bwe gabanga mawanga ga njawulo, Lubaale ajjanga n'ayogera. Ku lw'ensimbi zino tufunanga okumanya n'okutegeera mu nnyumba yammwe n'enkulu, abantu b'ensi, ab'ebweru, ab'amawanga ag'enjawulo n'abantu b'omunda mu nju, mu kikamu, n'abaana n'abazzukulu n'abajjwa. Tufunanga okumanya n'okutegeera, tufunanga obubaka obw'ensonga. Lubaale atubuuliranga eby'ensonga era tubanga n'endabirwamu z'ensimbi zino. Obulo bulongoosanga ensonga zaffe we zibanga zitusobedde, we tubanga tusobeddwa ewabeera nga kasasiro obulo bulongoosanga. Entungo zitungiriranga ebizibu byaffe n'ensonga zaffe ez'enjawulo ezibanga zituleese ebituli ebiri mu bulamu bw'abazzukulu n'obwaffe bennyini bulongoosebwanga, era entungo zino zitungiriranga emitima gyaffe. Omuwemba guwembereranga abaana n'abazzukulu abali kyamawano, ab'omu nju n'abantu b'ebweru mu mawanga ag'enjawulo. Okitegedde? Entabaluganda zino tutabagananga nammwe bajjajjaffe obutatuvangamu obutatuttanga bubi wadde okutulwaza. Emize gyonna egitulimu obwavu n'okukaba, emizimu emikyamu, emyoyo emibi byonna biddanga ku bbali ne tutabagana nammwe empewo ennungi ze tuteekedde wano. Era entabaluganda zino tutabagananga n'abantu b'ekyalo, tutabagananga n'emikwano, era tubanga bumu, era empagi eno ebanga muzzaŋŋanda. Kati ebintu ebyo tokutamayo mu kinnya batabite. Bw'omala obbikakasaako eddusu emirundi 9 batabite ne bigwamu, tebakutamayo, otabite ne bigwayo. Okitegedde? Kakati mukwata empagi eno mugamba okuva olwaleero n'empagi ya Lubaale enkulu mugikwata, mugitunuza mu kinnya, mugisimba. Okitegedde? Mugisimba, mugiraamiriza. Bw'aba Ssenkulu nga waali, abantu b'ekika bagikwatako, bonna bagikwatako, n'alandika obbabuulira ebigambo.
okuva olwaleero bajjajja eno y'empagi yammwe musinziranga kuno ne mutulamula abaana n'abazzukulu eno bakulu mpagi okwesigamizibwa ensonga okunaloopebwanga buli bizibu ebirungi n'ebibi bajjajja mwenna muwulirizanga abantu abalungi empagi eno ewulirizanga ebigambo ebirungi empagi eno tewulirizanga ebigambo ebibi tewulirizanga abalogo tewulirizanga abataagaliza tewulirizanga ennimi embi ewulirizanga birungi mutulabiranga ddala mulabanga buli kimu ekifa ku buli muntu ababi n'abalungi bonna tubamanyanga empagi eno eyogeranga okitegedde akati ne bamala abooluganda bekikwatako ne buli omu n'akakasaako eddusu empagi eyo neesimbibwamu era abooluganda bano ne bakwata omulamula ne bagamba nti okuva olwaleero guno gwe mulamula gw'obujjajjaffe mweramuliranga nga tetunnabaawo era musigale nga mulamula n'okutuuka ku mulembe gwaffe ne ku bazzukulu abalijja abaana n'abazzukulu omulamula guno gwe mugolola nsonga okuva olwaleero tufune obugolokofu bw'ensonga mutulamula nga mujjanga ku mitwe ne mulamula emitwe gye mubanga musiimye mutulamuzanga kisa mutulamuzanga bwenkanya obulamuzi obw'amazima n'obwenkanya mutulamulanga nga mutuwabula nga mutuwambaatira obutatulekanga kugwa bajjajja okuva olwaleero mweyogerere mweramulire nga mutuddiza obulamuzi mutuddiza eddoboozi yonna gye tubeera ku mikolo mu nkiiko mu kika kyaffe ku mirimu mu kkubo gye tutambulira tuddizibwa eddoboozi ennyumba yammwe tugibawadde okuva olwaleero yeenera guno gwe mulamula jjajja tubasaba mujje mulamule eby'amazima n'ebyobwenkanya buli muzzukulu n'akakasaako eddusu omulundi gumu ogumu omulamula ogwo ne guteekebwamu omulamula ogwo guteekebwamu nga gutunudde mu mulyango omukulu kubanga buli mpewo ejja erina okutuuka ng'eramula ne bwe bateramudde eribawo obubaka wabula buli mpewo ejja mulina okumanya nti yazze era ne baako kyeyogera ne bwe baterinnya ku mutwe wakiri baako ekyeyogera ng'ejja kuyitanga mu ndooto kati senkulu ono n'akwata emiti gino wammanga emiti egigenda mulina okubamu omuzzaŋŋanda mulina okubamu omukuzannyana kubanga lubaale tagenda kukoma kumwe kulera alina okulera n'abazzukulu abajja mulina okubaamu omukuzannyana mulina okubaamu omwoloola gwe mwola nfuuzi lubaale omulezi alina okulera abaana abataliiko mwasirizi okitegedde lubaale omwana ne bwe mubanga mumusudde nga mumubodde emirembe egirijja lubaale amulererangayo ebweru gy'alibeeranga gwe mwola nfuuzi gwe mwoloola empagi erina okugendamu omuti omwerula empagi erina okugendamu omuti omumuli gutambula n'ennammuli empagi erina okugendamu omuti omuwanga empagi erina okugendamu omuti omulokola empagi erina okugendamu olumanyo empagi erina okugendamu oluwabula okitegedde empagi erina okugendamu omugavu ku lw'amayembe okitegedde empagi erina okugendamu akalemanjovu katambulira kumu n'omwetango okitegedde egyo emiti egigenda wansi akalemanjovu katambula kumu n'omwetango kano ke kalemanjovu akali mwensolo okulibwa ku ttale okuva olwaleero olubaala ono kalemanjovu we tutudde nga tutuuliranga ddala tewabanga watweyimbamu ng'akalemanjovu kano bwe kali mwensolo okulibwa ku ttale naffe olwaleero tewabanga watulaba mu kamwa empagi erina okugendamu eddiba ly'akasimba wansi nti tusimbye amakanda okuva olwaleero akasimba we kasimbye tekasimbula tusimbidde ddala tusimbye amakanda empagi erina okugendamu akafugankande okitegedde empagi erina okugendamu omuti oguyitibwa omutuuza omuti omutuuza mu bacwezi guyitibwa entalama okitegedde empagi eyo erina okugendamu omuti ogw'enkalira lwe lumuli nga mwalukudde ku kikolo oba kale ne bwe mba temwalukudde naye nga lwavudde ku kikolo nga lukalu era olukalira olwo bwe mumala okuteekamu emiti olukalira luno temusooka duteekamu emiti egyo mumala kugiraamiriza gyonna muzeeko amata muyire empagi eno amata okitegedde okuva tusaba okuteebwa ketubawadde ennyumba yammwe era tuzaako kabonero katudde mu bwerufu nga muzaako amata okitegedde akati bwe muba muziika empagi eyo era musooka kuziisa kabonero ka musenyu musookamu musenyu embatunga mwenda temuteekamu mungi kuba omusenyu tegunyweza mpagi muteekamu omusenyu nga embatu mwenda ne gwetooloola empagi eyo ne mulyoka muziika n'ettaka bwe mumala okuziika n'ettaka nga munoonyeza obutereevu bw'empagi empagi enywedde kati nga muddira olumuli luno abantu b'ekika abasajja bayimirira abakyala ne bafukamira okitegedde kaakati nga mugamba nti luno lwe lukalira olunakkaliza nga buli nsonga olukalira lukkalize lubaale lukkalize emizimu obusungu bwonna obubaddewo bwonna bukkalirire wano olukalira luno lukkalize ensimbi mu kika kyaffe
olukalira luno lukkalizanga abantu abakyamanga wano obutakolerawo ntalo obutakolerawo bikyamu. Olukalira luno lukkaliza okumanya n'okutegeera, lukkaliza obujjajjaffe, lukkaliza obulamu nga tetuba na ndwadde, lukkaliza ebirungi, lukkaliza obulamu n'obuwangaazi tuwangaale nga tulabenga ne ku baana n'abazzukulu, lukkaliza obulamuzi bwaffe. Buli kikyamu kyonna kikomanga ku nkalira eno ne kiddayo gye kivudde. Olukalira olwo ne mulusimba nga lukwatidde ddala ku mpagi, kuli lulina okuba nga lukutte ku mpagi ne mulusimba nga terwawukanye na mpagi. Bwe mumala olukalira olwo, empagi eyo n'olukalira luno ne musibako olweza n'ebbombo embunyanya. Kyokka emiti giri gye tubagambye gye muteeka wansi, buli muti gulaamirizibwa, olumanyo biki byonna lulaamirizibwa. Okitegedde? Kati bwe mumala waggulu musibayo enjole z'essubi, enjole z'essubi 3 waggulu, oba 2 oba 4, tekiriiko muzizo, oba emu nga nnene oba 3 oba 4 oba 5 ne bwebeera emu nga nnene. Ekikulu kubikka mpagi eri weekomye waggulu. Lwaki? Nti abedde ennyumba bagizimbiranga olunaku lumu kuba babeeranga bangi, olwaleero abantu babeera ba lubatu. Kati temugenda kusobola gisereka ku olwo, kyekiteesaayo essubi eryo. Awo ennyumba ya lubaale eba ewedde. Enjole y'essubi mugisiba waggulu ku mpagi weekomye. Omu ku mmwe, kubanga okusimba empagi eyo musooka kunaaba ddagala, mubeera batukuvu. Omu ku musajja ku mmwe ateeka eddaala ku mpagi eyo n'alinnya waggulu n'asibayo enjole y'essubi eyo, ng'ebikola eri bye musaze bitunudde waggulu, ng'emimwa gye gitunudde wansi, n'akasibayo bulungi era n'agamba nti ennyumba yammwe bajjajja ewedde. Ke kabonero kali nti ennyumba yazimbibwanga olunaku lumu, kati muli 2 muli 3, ekika kyabalekerera. Temulina ssente, ennyumba mugenda gizimbira ennaku nga 3. Kati kwe kusereka okwo okulaga lubaale nti ennyumba ewedde. Akabonero kali akaaliwo tekavaawo, ak'ennyumba ezimbibwa olunaku lumu. Kati mumala okussaayo empagi eyo, ekiddako kwe kufuna emiti. Ennyumba ezimbibwa emiti miganda, emisambya, emiti gy'ekibira. Kyokka mu miti egyo temulina kubulamu mwoloola, temulina kubulamu lukandwa, temulina kubulamu muzaŋŋanda. Emiti egyo nanna giyina ensonga. Mwandibaddemu omukuzannyana, mwandibaddemu omugavu ku lw'amayembe. Okitegedde? Era mu kuzimba enju eyo mwandibaddemu emmuli. Okitegedde? Tugambe nti ennyumba ya miti. Ennyumba bweba ya mataffaali, emiti egyo nakakasa ng'ogitobekatobeka mu miti egigenda okusereka enju eyo. Ennyumba bweba ng'ebadde egenda kubeera ya mabaati. Ennyumba y'amabaati abantu abasinga bazimba kasubi ennaku zino ne zibalema. Lwaki mukuba ebbaati eryereere? Okuggyako obulyaz'amaanyi, ebbaati eryereere tebeerangako nnyumba ya lubaale. Okitegedde? Ebbaati ligendako naye ligenzeeko litya? Musooke muzimbe ennyumba y'essubi nga bwe yabeeranga, mwalirireko essubi ettonotono, musooke musereke wansi, oluvannyuma mukubeko ebbaati. Omuntu ayingira munda abe ng'alaba ssubi, nga kungulu alaba bbaati, ayimirira ebweru alaba bbaati, ali munda alaba ssubi. Ennyumba ebagibwe bulungi munda. Ensereke eyo y'amagezi, era ensereke eyo eserekebwa. Ennyumba si kirungi gikuba bbaati bubaati, tekijja tekirina mu nnono. Era kyova olaba ng'ennyumba ezimu zigaanye okukkaliza obulungi lubaale n'abantu bye basaba bagaanye okubifuna. Ennyumba teyandibadde ya bbaati bubaati. Lwaki g'amabaala gafuna essubi? Lwaki gw'omuntu osobola kufuna ssubi? Kiki ekikugaana okugendako ku nnyanja ab'amabaala gye bajja essubi n'ofuna essubi? Ennyumba munda bw'omala okukubako emiti gino gyonna egigenzeeko, kuba kati emiti emiganda mitono, ebibira babikwatira, tokyasanga miti misambya mingi. Funayo emisambya 3 oba emisambya 4, funayo ne ku miti egyo emiganda gye ggambye. Omwoloola, omukuzannyana, lukandwa, biki obuti nga 6 obuganda. Okitegedde? Kati emirala ne bw'ofuna emiti gy'olabye, okitegedde emiti gy'olabye kasita ofunamu emiganda egyo, kuba ennaku zino tetujja balemeza ku miti miganda gyokka. Emiti gy'ekibira gyakkekwa, kati funa emiti emirala gy'olabye kasita ofuna giri emiganda. Okitegedde? Sooka obage ennyumba eyo bulungi nnyo n'emmuli, ekitundutundu ky'eno wansi eno munda mu kasubi wansi, siba emmuli bulungi nnyo, gibage bulungi nnyo.
gyalirireko essubi tekitegeeza kusereka kuggumiza. Funa essubi ly'ofunye kasaliba nga lisobola ogyetooloola, gyetooloozeko essubi yonna. Waggulu eno nga waliyo emiti egiyiseemu egy'amabaati, kati waggulu luka emiti gye egy'amabaati kubako ebbaati. Bw'oyingira munda olaba ssubi, wabweru olaba bbaati. Lwaki muzimba ennyumba za lubaale enjereere nga bbaati lyereere? Ennyumba munda gy'otaddemu essubi efaanagana ennyumba erimu siiringi, era n'enkuba bw'eba etonnya temugiwulira kyekimu ng'ennyumba y'amabaati enjereere. Eminya gigenda kubeerawa? Ebintu eby'enjawulo bigenda kubeerawa? Eminya tetuganye ne mu nnyumba z'amabaati gibeeramu naye tegyeyagaliramu nga mu nnyumba y'essubi. Ennyumba eyo bagibaga emirundi ebiri, sooka obageko essubi. Okusibako essubi ennyumba bagibagira eno munda w'emiti, waggulu n'olekayo sipeesi y'okubako emiti gy'amabaati, waggulu kubako ebbaati. Okitegedde? Akati gwe yabuuzizza ku nnyumba eza lubaale kansubire tutegedde bulungi. Lwe tulijja tulibasomesa ku nnyumba ya Kabaka, tulibasomesa ku nnyumba y'Abamwera ne Wangwetya. Tezifaananya miwango. Ennyumba ya Kabaka Ndawula tefaananya miwango na nnyumba ya lubaale. Buli nnyumba erina emiwango gyayo egyawukana. Okitegedde? Ennyumba ya Bannaalongo tefaananya miwango. Tugambe ennyumba ya Nabinene oba ennyumba ya Nabuzaana tefaanana miwango na nnyumba ndala. Ennyumba ya Nakayima tefaananya miwango na nnyumba ndala. Buli nnyumba erina emiwango gyayo. Okitegedde? Wabula ekyenjawulo nti bagatta ekintu kimu nti buli nnyumba egendamu omusenyu gw'ennyanja, kyokka kye bagatta. Naye ennyumba ezisigadde buli nnyumba erina emiwango gyayo emirala egigendamu nga mirala nga myawufu. Okitegedde? Ennyumba ya lubaale oli waddembe okugizimbira ennaku 7, oli waddembe ogizimbira ennaku 18 singa mubeera nti buli lunaku musulawo. Ne mujjayo akabonero kali nti ennyumba yazimbibwa ng'olunaku lumu. Kiki ekyabanga mu lunaku olumu? Nga mwewala okuyitamu embwa. Embwa eyinza okuba eva kulya kabizzi, embwa eyinza okuba eva kulya mufu, omusezi ayinza okuyitamu. Ebintu ebi bisobola okuyitamu, omulogo asobola okuyitamu ng'ennyumba terinaggwa. Ennyumba erina okuggwa nga tewali kigiyiseemu, okuggyako abantu abaliwo mu kukola emirimu, abooluganda n'ababayambyeko. Naye ebintu ebirala bye mutategedde tebirina kuyita mu nju eyo. Kyekyagizimbisanga olunaku olumu neggwa neetekebwako oluggi. Kati bwe muba temwesobola nga muliwo batono mu kuzimba enju eyo, mukakasa ekire ne bwe kitonnya, enkuba ne bw'ejja ng'etonnya etya ng'efukumuka etya, temulekaawo nju eyo. Olunaku lwe mugiresseewo enju eyo eba efudde. Okitegedde? Kuva le musimbye empagi musulawo, muba mulina okuba nga musulawo okutuuka lwe munaagimaliriza y'ennyumba ya lubaale entuufu. Okitegedde? Enzigi za lubaale zirina okuba nga zeggula zidda munda. Enzigi za lubaale tezeggula, oluggi olubeera ku kasubi ya lubaale terweggula nga luzza bweru, luggula ludda munda. Buli lw'oluggula luba luyingiza mikisa. Okitegedde? Teruyina kweggula nga ludda bweru, lweggula ludda munda. Ekyoto kya lubaale eky'omu kasubi kibeera ku ludda lwa kkono. Ekyoto kya lubaale mu kasubi ekikulu kibeera ku ludda lwa kkono. Kati awo jjajja mmwe waddembe okudda n'abagamba nti muteekemu ekyoto ekyokubiri oba mukiteeke sayidi eri oba eno, naye ekyoto ekikulu mu kasubi emu kibeera ku ludda lwa kkono. Okitegedde? Akati bwe tunadda tujja kubasomesa ku nnyumba y'Abachwezi bw'etambula n'ennyumba endala nga bwe zitambula. Weewaawo abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwamirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.